bino byolabe byaseba Parrot. Parrot yafudde tanaba kufa. Bambi. Parrot yafudde mwamu recording frustration yali wano nangamba dani ngenda okuyimba akayimba akayitenga bana bambi semayo bayabagambako tiya kitugamba ffe nagamba maani okimanyiza nali musajja nga buli kimu kikoze bulungi nze siwalana nangamba dani okimanyi kubanza tampita na ragadi oyo ye mwana gwe nalaba kuva edda nga is a young guy naye nga ali focused bambi nangamba nti omanyi nti abasajja beegabira ssente zimani ne batampa omanyi nti nkyasula ne maama era badasula ne maama bwe yangamba ekigambo ekyo nengamba naye ssente nazisaba ne zijja mu industry jjukira nze entambi we nsaba ssente okujja mu industry sizikwatako olw'ensonga nategeera ebintu bya industry ya kwogera ne boogera n'ebyo batakola ki bye batamanyi okimanyi bulungi ssente zajja mu industry more than 10 billion kati nembuuza twandibadde tukyalinayo abanywa enjaga okuvaako olw'okuba nti balina ebizibu obadde okimanyi oyo twalabye omu asoose yabadde tanywa nanjaga abadde anywa igo Salomo manyi Igolaga manyi ekinyonyi wali omunyoddeku abene bya campus ebyofujjo enenga omanyi lwaki wamunywa campus bwali bwavugwa covid okyupa mekezi kujjamu igo emu yoke kumala okunga kati bw'osanga omuntu nga yali anywa nairo nanywa ku kilabu era nze nabeera nkusheraton awo nga wentula nennywa akacaayi akasente ennyingi nga kannuma naye nga kibi njagala okubaako njagala meeting kwabo my first friend gwe nasooka okufuna omugagga yali bank governor Mutebire Mutebire was your personal friend kati ku Mutebire ate kwe nalabira ngoma z'okuyimba nga nyimba nze natandika okuyimba ngera ndi mu ssomero natandika okurecordinga nga turecordinga ku mega tracks nga ndi mu ssomero kati nga mba ku ssomero nenzija nenkola show namala n'ekitovu yennyini nemba kuba mu show nemba sasuza aba student bannange nga bakucelebrating era kati gwe buuza omuntu eyasoma nange yamanyi tabu gyendi nze ndi tabu nze kenyini ndi buzibu kubanga nagamba nga nina okubeera better than all my friends kati nga ku ssomero yennyini kati ku ssomero eryo nafuula abantu okuba abakabya balaba bayita the twins nabo nayimbanga nabo Baganda boys bali nabo kitovu nga nze nzeka nze nali nzikirizibu okugjayo ennanga ya chachi nenjikola byenjagala oli ogimanyi kutidde kati nga okuyiiya biiti tutandikira ku nnanga eyo kakati ebiseera Friday nga 12 June 2026 ku Front Page Hotel n'amasuba we wali endongo ya Haji Kaziwe Kapo erinje bayita Ssebavuga wabulirawa okwingira sinze mtwale byipye mtwale tane emeza ya milioni 2 bakubire emeza yo bagitereke noti musanvu noti nya satu emu 2 oba noti musanvu 5 nya mukaga nya 18 musanvu 5 omanye endongo Haji Kaziwe Kapo ja konkone yebiro biro gwe ukimanyi hazama zeko nga muwogo waguru matara screen stage ne sound olwali okasumulula mulamu Ssebavuga karibu sale ku Front Page 12 June 2026 mujja n'obwana bukiwe meneku obuwaza wafunira omusajja omutuufu ng'okooye ng'okaddiye n'ekikityo mujja mutuwase kigenda kuba kijobi ku Front Page Hotel n'amasuba ennongo ya Haji Kaziwe Kapo eri basanaale gy'atumye Ssebavuga wabulirawa ekutuusibwako Viniva Logistics Frank Antambi onamita Shalom oile kifaananyi kyakusigira kifaananyi kyekyo kifaananyi nga kisufu kifaananyi kisufu abasajja abali yabenyuma mu size nakwesa ku masturbation amaanyi gakendeera size yakendeera muko simanyi nali munene naye kati ebintu byakendeera Shalom oil nayongera ku size abasajja ndaba wano kuliko obuwanvu kuliko nti it increases on length and size ayongera ku buwanvu ne ku bugazi wano bwati ayongera ku omuswanya gubanga guli solid nga guli gumit. It stimulates blood saturation. Omusaayi entambula yagwo nnyo abikolera ddala. Extends sex time. Era ayongerako ne kadde bw'omukwesa Shalom oil ono n'akadde akwongerako kw'oba mu nsonga z'omu kisenge. Increases growth. Ayongera akuza. Promotes secondary development. Okula kwongerako ku size kwa 0705 271973. Mukama wange. Ono mumanyi. Omtegera bulungi.
Michael wuyo atuuse ku Serena Hotel mu Kampala nga lumu August musojja atumye King Michael Coronation Concert shinze mtwalo 15 emeze y'abantu 8 ya milioni 3. King Michael agenda kuba endongo lukoba ku lukoba hit after hit ekidongo ekitagenda kusirika okuva lwoyingira okunyumirwa okutali kugere okusanyuka abulikiddwa akabayimbi ba best be bonna ono dancehall star mujja mumwerabireko alina stamina alina momentum alina style oli King Michael wakabi muleeta obwana bu munange yakuba yanzi ba sente nange sazira banandi badde najja dawolai kati gwe werese ndalora be King Michael mu King Michael Coronation Concert ngalumu August ku Serena Hotel hategekeddwa Supremacy Lounge orona wagirwa Facile Safaris KCB Bank Club Governor Catalina ne NBS Television. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Shalom. Sajja ka Shalom ka 5 rounds and above. Yafuno bizibu. Nonye katami twima era mu mpagire. Ate kano ke kaji. Ako ka Shalom oil ka basajja kakulaga kyogendo bba. Sajja banenyo mamu size byantavukako. Ana bituse wagenda bale. Kati byeyo. So welcome to Shalom 256 is happening wetugamba. Aswe ekigambo it is happening. Mumanyere ku Shalom 256. Atanda subscribe kindly tuegatte katagwa subscribinga turn on the notification bell that you get notified every time that we upload. See me for the first time nze Shalom Haddad Kawesi nebonda akuseti ngalikuwa ne wine balokeza Frank Antambi ate yakosa because of experience, age, status, exposure yayandura guest waffe ona ku olwalero. So with other honors Frank Antambi ngenda kwaniza guest waffe. Yes, bane tubaniriza ko nnyo lunaku luno lwa Sunday nawe mutulabidde mu nsi ezenjawulo mu ggwanga Uganda na wonna we muli amanya Frank Antambi tuli ku mulama ogwa Shalom 256 era nga we twabagamba nti lunaku lwa Sunday tubaleetera omu ku bantu abayina olugendo lw'amaanyi naddala mu fields ezenjawulo ze balimu nga luli highly remarkable okubanga tunyumyamuko ku mboozi naye okubaako ebimu byalambika naddala mujjaneye okuva we yatandika okutuuka waali mu just kufunza kubanga biba bizibu nnyo kubanga tubimaliriza mu show eno mu bweti gwe tuli nayo olunaku olwaleero era ne wano we tuli atwanirizaawo bulungi nnyo akafo kalungi nnyo oba kifo kirungi nnyo kuba saagala gamba kafo muyinza olowooza nti kafo mu size but kifo kirungi nnyo tuli ku mazzi era nga wemugalaba mu background beach emu kuz'amaanyi wolina okubeera nga ogenda okuba ng'oliira ssente ojja ne famire yo n'ojjanga naawe omuntu okuba nga owummuza ku birowoozo n'ebifaanaganako bwe bityo tujja kuba of course okwogerako mu maaso awo amannya ye Daniel Kazibwe abasinga mu manja lya Ragadi erya stage abamu mu industry bamwita Jajja Dan abamu bamwita Jajja Raga n'ebifaanaganako bwebityo musajja muyimbi ate musajja munnabyabufuzi ze politician musajja wa business of course ate omusajja alina titles n'ebitiibwa ebirala ebyenjawulo era nga mu kiti mu bimu ku biti byatuulamu ye chairman owa Uganda Federation of Movie Industries ngeyo nno ye management organization or collective management organization ekwasaganya bannaffe aba film mu ggwanga erya Uganda n'ebirala nyinza obutabimalayo so mukama waffe tukwanirizaako nnyo olunaku olwaleero nsenso okubeera wano olwaleero abatulaba ye first time yange okubeera ku interview yammwe mbambalanga mwokya ba cowboy tetubookya nnyo so nsenso okubeera wano olwaleero amannya Daniel Kazibwe Ragadi I'm not acknowledged as nze erinnya Ragadi liri ne mu ndangamuntu ne mu passport ne mu byonna byennina because nakimanya nti eno business gyenkola I will never retire until I die. Okay. Kakati business eno abantu benkola nabo abasinga mu nsi endala mu America, mu London,
erinnya lya Kazibu tebalimanyi bampita Ragadi. So because they read that by the book, yes, that what kitegeeza nti erinnya lyange era nakikola kubanga business yange brand yange bagiyita Ragadi. Kyennoonye kinfudde kyendi that Ragadi. So nsanyusa okubeera no olwaleero n'okuba nti oyogedde ku byenkola kola bingi kubimu ku bitono kuba manyire okola bingi. I'm into music. Yes. I'm into promotion. I'm into real estate. I'm into administration. Yes. The chairman of National Culture Forum. Yes. The apex body of the federations and associations of the creative sector. Yes. It encompasses abakulira bonna bannabitone oba azanya firimu oba yimba music oba atontoma oba akola bifaananyi visual artist oba innovator ba promoter bonna. Yes. On the other side, I am one of the board directors of Private Sector Foundation, PSFU. Oh, yes. Ejola be batuusako ssente za grow ez'abakyala, be batuusako ssente z'abavubuka, MasterCard. Mainly, it is the apex body of all businesses in Uganda. So business, tuna associations 300. I'm a director. Wow. Private PSFU, Private Sector Foundation. Uganda. Ng'ekya film okyogedde, Yes. audiovisual CMO. Yes. Okuyamba okulaba nti film ekulaakulana, okulaba nti bafuna royalties abazanya film n'abakola audiovisual works. Si film zokka, But audiovisual kuba works. nti abantu abasinga bakitwalanga film. Audiovisual work namwe mulina kubeera bamemba mu audiovisual work. Kyemukola, this is audio, but the picture is you. That, So you're doing audiovisual works. Naye audiovisual works zammwe zemukola temuzifunamu. Bino byemukola bino mufunamu obusente butono bwa YouTube. Naye waliwo ssente endala abantu zebalanga tebalabidde ku YouTube. Sente za TikTok, sente za waliwo abantu nga mu hoteri ye bateekako program yamu naye tewali abacollectinga sente ezo. So you from olwaleero mwandibadde mugenda okuvaano nga maze obbawa namba ne muregisteringa mu UFMI because you are doing production. Ekisookera ddala mukutte kamera ne mwerecordinga. yes. Ekyokubiri mwerecordinga mufunemu sente. Kakati bwe mwagala okufunamu sente temusobola kubanja abantu bonna mu nsi. Kituufu. So that is the work of the CMO. Yes. So audiovisual works. Abayimbi bakola videos. Tewali muyimbi yali atunze video ye. Wadde kimanyi? Naye oli agamba aze ku YouTube omfunayo akasente kaba katono. The percentage of Africa on YouTube is so little. Kituufu. Kakati buli muyimbi ate ali mu PRS. Ne balina okuregisteringa mu UFMI. Olw'ensonga tewali muntu akola luyimba nebeera successful nga tolina video. Video neziragibwa mu mabaala, neziragibwa mu bibanda, neziragibwa oludda wa. Tebafunyeemu. So kakati bali banaffe abatera mu nsi ezaatereera. Njagala kugamba first world because mbadde nkola due diligence for the industry, not for UFMI only. Mbaddeko mu WIPO, mbaddeko mu ARIPO ye African Regional. Intellectual Property Organization. Yes. Then WIPO ya World Citizen. World Intellectual Property Mbaddeko South Africa, Nigeria, Ghana, Senegal, Ivory Coast. Wonna nga ngeza kukulaba bo bakola bataffe kye tutakola. Okulaba nti industry etereera. Ngo benchmarkinga. Era webyatandikira ntambi wabula bubuzi. Mwangoba mu group. Nedda waliwo simanyi kyabaawo. Mwangoba. Ani yakujjamu? Namulaba Ntambi asusse. Jjukira Uncle Dan nti National Culture Forum 2018 fa bali kusaidia ne yaba distributors ba film ne Vijay Junior nga president secretary aba film natandika okuyomba bokka. Ojjukira nga bayomba nti tebaagala kuteesa ng'ate abatunda firimu we bali. Okijjukira bulungi. Ne mbagamba nti we need what they call a value chain. Kubanga buli oyomba n'atunda firimu ng'ate ozanya firimu ate ogobya akataleko. Kituufu.
kati nga reasons lwaki mbadde ngamba abantu mu industry lwakwanje osimayo program ya mmwe tewali buzibu tubeera mu conversation ekivaako obuzibu yonna tujja kutereera abantu kwetuma programs ezitali zaabwe abantu kwetikka ebitali byabwe bwe twali tutandika National Culture Forum NCF yaliwo yes kuva 2006 naye nga abantu abagirimu tewali abamanyi ekitegeera yes kakati nga gavumenti enoonya a branch of like a group yes that can reach to the real people wala ministry oyinza okubeyogera byonna byeyogera naye nga okunoonya ntambi omulaba kizibu ministry nega ntugenda kuyamba bonna abakola podcast bonna ba blogger bonna because now you are not reporters temuli ba reporters liba podcasters naye kati omuntu aba afuna program eno agamba ati abagabo bankola ka program ka ba reportinga bulungi kitegeeza nti oyinza okubeera reporter oyinza okubeera podcaster oyinza okubeera anything but it's about communication ate edutainment someone is happy but learning something so kakati nengamba abantu bano bonna bwe mbafuna ne mbayamba it is the value chain of the business olwaleero ekikulu njabula ebintu bino twali buzibu kwawona badde nteeseteeseewo twabadde tulonkinga Michael yes nembagamba ekigambo mwe muli bagagga nnyo ne muli baavu lwansonga mulina ebikola byonna the tools kiringa bobeera n'emmotoka naye nga amafuta ge gataliimu nenga yoweeri ng'ogirabako yadde ng'ekimanyi nti gwe wagigula tesobola kukoleera amafuta ge gaji drivinga eve mu kifo kati olwaleero wadde ogamba nti nze nina abantu abanjagala nga Shalom bantu milioni 10 abantu bano milioni 10 mbadde njagala tugifuule business tutya tubenjifuula business ngenda genda ku bantu bonna abaagala okulanga lwaki Uganda egenda okulanga tourism ate nenoonya omuntu nga tabimanyi bane badde banoonya omuntu abantu gwe bamanyi nannyonnyola ebintu by'abantu byagala bategeere kusinga okuleeta spice okuva e Jamaica pointi yange okitegedde otandise tosuna gundi otakula oyo bwati kati kyeŋŋamba nti the reason why nali nkola ekintu ekyo because mbadde mu creative sector eno for a very long time mbaze emyaka gyange roughly 4 mu ndongo kati bwe mbala emyaka 4 mu ndongo nze nina ebintu ebinnuma mu ndongo ng'omuntu ngifunyeemu erinnya lyange emikwano gyange abantu bonna okumanya mu ndongo ensi yonna kuva eringo kyakuba sama ng'okyazi na break and dance nekyebyo ng'olya ekitovu nali muzibu nnyo ne byonna because of the industry abantu okuntegeera ogenda mbya politics is just actually sagenda mu politics as a politician nagenda as a populist because there is no politics in Uganda nkiddamu kyogere tewali yafuzi mu Uganda tewali tulaba biki bino ffe tulaba politics yakoma ku President Museveni we yakoma kakati abantu abasigadde bonna bali ku script ye nedda bo kye bakolayo bati abantu bamanyi kannesimbewo that's why everyone is falling prey kakati nti abantu babeera okumanyi nga tolaba waliwo ebikyamu ebiriwo nga weesimbawo ng'obyogerako bagala okuwa obukulembeze naye nga ebintu byokoze eki obyogeddeko. I'll give you examples of abantu nga Luzzi byayogera byamagezi naye abantu tebamulonda ne eyamusinze biki byakola simanyi wamutegeera point yange kati bwetunula politics wa Uganda gwe ki kyakumisa abantu emirundi ebiri bingi ekisookera ddala bw'obeera musician bagamba nti musician tayinza kuba n'amagezi gayinza tuyamba naye ate ne bateebuuza ti musician oyo gwe twagala okuzannyirako yasobola okumatiza abantu abangi okutegeera nti yeye kitegeeza nna kyasobola okukola that is 1 2 bwe yasobola okuyimba music abantu ne bamutegeera emyaka ne giwera 40 olwaleero waliwo abantu benatandika okuyimba nabo nga tewali ayinza bapangisa mitwalo 5 eja Uganda byenjogera mbitegeeza nga kinenemu temwogera amanya g'abantu nze omanyi ndi vegetarian sirya beef kituufu wama tugende ekola kati nti why am I saying we are the chosen few to ogamba Katonda weebale ti bwe naba bali bakawamba Uganda mu 1986 nze nafuuka superstar owakabi ennyo mu 89 e Masaka
si Masaka yokka Masaka nga nkyali ku ssomero nali Mr. Shark nanza asinga amazina mu ssomero lyonna bakunyumiza saakomaawo ne nfuuka ng'okyali mutono Australia bofe nawe jjajja nange mulaba weyo jjajja nga mmenye ekintu nali footballer nali goalkeeper nga ndi muzibu ngenda mukulu toyinza kuteeba so lwaki nkugamba ebintu bino byonna but omanyi kakati 1989 gwali kuki sibiddamu ebyo kakati ngenda okuba olimba bayita bamusakata kati bakola plan y'olutalo lwa Rwanda the first international show gye nakolako nenga nti nvudde mu nsi yange ngenze mu nsi endala yali Rwanda nga buli musirikale amanyi oluyimba bamusakata kuba baavayo da mwaka ki nga 93 late early 90 uli wadda nnyo ate kati nze nkuswitchingira wano mu 95 sijja kujja ku myaka gyange anti kakati ngenda okukola the homies the homies najiri munze omugezi Morames ne Irene Irene yajja later mamuleta mu Blaise yajja later ne waliwo omusajja omulala bamuyita Steven Branson ali Sweden waliwo omusajja omulala bamuyita Mawejje ali Australia so we had nga mukyali bavubuka mwenna nga muli myaka gyegino atuli nvumulo nga tuli bazibu creating that like nze natunula nga nkiraba abakongo be bayimba every weekend kuko bali bakola bands everywhere abakongo abo be bali nga balina ne promoter nga tava mu Uganda nga promoter yasulanga ku Nile Hotel kati jimuyita Serena bamuyita nga Tamukati kati Tamukati oyo bamwimane mukayima Tamukate yali apesa mbongo nako bali bakomplaininga mulimba Tamukati yali apesa mbongo alalididandala okitegedde kati yabaletanga eno Uganda yali Dubai yabwe that was that time because everyone was watching them nti buli weekend nga tubeera Alusi Mabere Jebe Piana Tabule Rochero bagundi Shala Mwana nga babeera wano every weekend ngira Pepe Kale bonna bajja wano Kanda Bongo Man Madilu nkugambye ekitajja wano nga tekiriyo. It was their market. Nageno kiraba nga teba na Uganda babirivingiramu. Katujukira bana Uganda babirivingamu wave. Nade mukuzika nenga nti bana Uganda tuna problem nanga mwendi. Twerabira nnyo. Ate tulabira mangu. Bana Uganda bayinza okufiisa nenga bakumanyi bulungi. Nti abana Uganda bayagala abakongo abo. Ne bamala ne bafiisa abakongo ne bayagala aba South Africa. South Africa yevu yaddako. Dingane. Ezo. Wama Samuel. Mibare. Ukumukomboti. Kati nga oyinza okuwulira oluyimba olulonga nti banna Uganda ekyo bula nti ennyimba totukanga ffe twalibe nga ba DJ ebinyimba tuziteekamu ebigambo by'Oluganda abantu bazaagale. Kati oluyimba lwa Samuel tutegeze ekyo. Of course. Umukomboti mwenge. Nenga bantu people abazulu. Akati ole anda wama Samuel. Amaso aga wala amaso g'omuntu nga si meru. Ayinza okuba anywedde ki? Umukomboti wekaba nga si meru aba anywedde omukomboti. Umukomboti. Nga kali myuse. I wake up every day. Okitegedde kati zabeerako hit nga bw'oba towulidde oluyimba olwo. Okitegeera kati babatambulizaawo. Kali wevu y'omukongo evaawo omuna Uganda amudibya n'abakira mu South Africa nenga muli wano mutudde mutunula bababuuka nedda tebaabuuka nti kati kyali bwe kiti naffe nitugaa tubayingiremu bwe tubayingiramu tuyimbe ng'abakongo owulira ennyimba nga njagala dansi muwala nkuguddemu njagala dansi mama njagala dansi mama. Kakati okiwulira nti namala nenteeka ebigambo by'Oluganda byenyimbye mu Luganda nemiteeka mu Lingala kuba nagamba kangende n'Olulingala nduyige music elengi ekopesa nga eliboma
nsokina ki music makanista nga yesileka mbandako yamba ukitegedde kakati nga mwaga nti music awoma era sibalimba ntabula bulira mpulira muziki sibalimba ntabuka naye nagenda okulaba nkube ennyimba ezo oba ddala ng'olira nga abawera sano be bayimba n'ekidongo ne kibeera ddala nga kiringanga kye bakuba naye nga twogedde mu Luganda abantu bakola ki kati abantu bagenda bapikinga mpola baganda ekitegeeza n'abaffe basobola okukola kati nali nkyali awo battamu kati ne batandika nabo okumpangisa obagamba oli gaayi akikuba bulungi naye imagine kati nali sikikola nga nkyagala kubanga nze Ragadi nakuba dancehall music nali ntandika bamusakata biki dancehall naye olw'ensonga nti baclient benjagala gobadde okimanyi kati waliwo ennyimba zengamba nti abantu ze bakuba ng'atuuka awantu ne bamutunuuliranga embwa bweraba ssente ate nga music bwe mulungi imagine amabuuzo ekibuuzo mugendako mu gavana diro oliro olimba lwakadonka mu gavana babuuza mukiddemu kizibu kakati obuzibu obubeera music abali ne mu gavana bamumanyi wakadongo kamu ne DJ agamba nze nkuba abantu bano bye bakola ki bebaagala naye nga ate abantu bonna bamanyi kadongo kamera bamwagala era bw'okwata ennyimba n'ozikwata bwoti n'ozikyusa tempo n'okwata amaloboozi n'okateeka mu ndongo amatomo ganjazika kanjazika tokiwulirako nga kikuba nalwewuba okitegedde tokimanyi nti oyo reggae nga seraba okubeera n'omukozi omwebafu kakati oyo kadongo kamu but the thing is concept abantu gye baagala DJ gyalemerako kakati concept ate ffe tunogikyusa abantu abo tubayamba beere nga nabo babeerawo kakati kyetwakola ntugamba ngenda kuyimba kanyimbe lingala nenga nze Ragadi olw'ensonga nti bwe naba bikola nga asaga nagenda okulaba abampangisa ogende Goma abampangisa ogende Kinshasa Ekongo ate kyenabakola nateekeramu ddala olulimi lwabwe ate wema ndwogera ebeera accent ntuufu eloko na eloko ezana tango nango mota salisa kamo nenga pamba te kakati oli agamba ndenge nini papa mugambara mu kitoko makasi agamba nonno waffe no cowboy waffe ne because nange njagala kunoonya ate kye nagenda okulaba abantu nagenda bayimbiramu tebasasula mu sente za Uganda dola bakusasula mu dola nengamba kitegeeza bano bana Uganda basaaga mukko obuze kamiliyoni bwogende Goma wano genda Kinshasa wa Brazzaville bwokuba music onakuba byabwe ne bakusasula bulungi they appreciate talent kaligo music wo by then no more direction ntajja kusoundinga bwati oba mu kaseera ako kasoundinge bwati wewe ndala wenejja njako tambula nayo kyenagamba kyenakola nasalawo nkikole nti nkube ekintu nga sibeera ku ekyo kyokka album yange mpya egenda okufuluma kati bagiyita Many Moods of Ragadi of Ragadi kati nga mulimu reggae mwali muliddeko nga nyimba oluyimba lwa reggae mulimu raga mwali muliddeko nkuba oluyimba omukubye ennyo kyengamba mulimu sukusa balingala kati mulimu hip hop ne rap mukuba kati nga kyenjagala bw'obeera awakaawo nga mwagala kayana bana bataba Gen Z agenda agamba but daddy you're so boring now you've put the music we don't want now you see now you've put all the people omwana abakyayogera bwotyo nga agenda okulira oluyimba lw'amapiano nina amapiano amapiano gasobola mbani mbatidde mujja dusampolinga amapiano gasobolera ddala bashira gashomera bakube mabaala abana bakube bugirasa ezibu ekintu kyengambo kitegedde nti if ubanga osobola okukola music omuntu abeera nga bolaba radio ebika omuntu yafudde ate yekuba endongo bwe bulamu bw'ensi kati music wetaaga brand naddala bakya bagenda okuwa sente nina ba artists bemanyi nti balina ekika kya music kye bayimba naye oluyimbako ekirala nga bakasitoma bamukyawa kati ng'olina okumanya brand ya program yammwe mutunulidde baani kwa ndaba brand yammwe oluusi ebeeramu ffe we are netizens abali mu diaspora America wawa mutulabe naye nabali Uganda mukole ki that means zimwe abantu abali mu nsi naye waliwo oli akolaga nze ngola program y'ab'e Bulaaya
kati omuntu we Uganda bagamba kati abo mbaga zaki byeboogera sibitegeera. So at the end of the day lwaki ngezako bagamba nti it is possible ne tugamba nti bwe nkola ekintu kyonna because as an artist sente zange zendya ziva mbali abanjagala nina okwebranding okugenda kwabo abanjagala kati nemmanya bani be nina okuyimbira olwaleero bwe ntandika okuba sagala kwogera sagala kuvoola buli nakuba rap gwe agent wa Babon Forest okujjako nga rap omutaddemuko ku kidansi olubeat abamwagala tebagala kusasula bali abennono kyekimu n'abarege yinza okuba njogera bwo kyogera kituufu olaba abantu abakuba culture music nga bwogamba roots and reggae binabba byabwerere bakugambirawo bwobanga oyagala okujja okube fetujja kujja bangi ne ku mulyango tetugaa nti byakusasula baagala ebyo Bob Marley nekikwatayo bano baagala Cyphers mbeera nnyo ne Babaluku waliwo nazuuka ku makya nempita clear cut nempita navyo mujje hip hop tuno musitula netukola hip hop breakfast tula wansi mujja bigugulinga mujja biraba Babaluku tutudde tugamba kati omanyi hip hop ono agenda kufa tukoze tutya hip hop agenda kufa tukoze tutya tukole meeting tutandika okufuna ebifo gye tukolera hip hop those days nalina baala yange gye bayita Big Mics nebagatandike ku Big Mics ndete sound byonna tuyite abantu abagenda okula ne kakati hip hop man music mulungi owulira tugenda okulaba cowboy babajja okulaba bagamba tugenda kola ekintu ne bajjawo nje bwe bati sponsor nagamba Shalom naleta mu ennago ze ne bamubuuka tebagula nnago oli naleta because you see this ebintu bino bitukola bino okubeerako product olaka drink kogenda okutunda oli bwaba ngenda kubeera sponsor wo agamba lwaga ngenda kujja ku sponsoring ne return on investment nebeereta because for me I'm a businessman sagala just nkole ebintu bisanyusa abantu njagala basanyuke nga bampamu akajangu bampagira so at the end of the day hip hop nemulaba nga hip hop neetagamu gattamu amagezi twagala okuyita abantu oluusi abantu abalina essente babeera hesitant njagala nku example bwetukola shows ezibayita ekikadde mu show y'ekikadde mubeeramu abantu abalina 40 50 60 never 70 abaga maani ne 30 dafe tuwa 30 to 40 mumwagala okufuna amawulire obikola tebikola mwe basunzi kati wetegereza nti balese ennaku z'abazagiragwa kati obulamu bulimu ebimyanso Semboga omuyaya agamba newa akakayimba katukuba nga tulikola ku inta tugere tulaba omuyaya oyo mutegedde point yange so the brand and then the age now the age that has money is 40 plus in a spending power point yange gitegedde omuntu ajja n'agamba kale kagule tebo ya milioni 3 nekuba akafaananyi katudde ku reality nga kamera entunudde mu maaso bweti 180 degrees abaniga bakawboyi bange bameka asobola okugula emmeeza milioni 3 atono tukyogere nga sikuvoola omuniga agamba nedda ezo milioni 3 ozima blood ajja kisobola Come on, do things for our culture. Yeah, understand. Okitegedde? Yes. Tugenda kujja tugenda kujja ne spray baffe be graffiti. Okategedde? Natulamu nabadde America ne Babon Forest. Nemugamba blood tunakola ki? GNL. Twali ku convention out tunakola ki? Hip hop ono abantu bali talented basobola okuba rap n'owuliranga omwana flowinze bulungi niba ogenda omubuuza nti baani abakusasula ku show mutegedde kyembagamba ola Navio is a very talented artist ne Navio manyi oluyimba lwe basinga okwagala lero yakubala engoma eŋŋanda nedda luli olulala njogereza si kyekyo balukuba ku mbaga n'ogamba nti bannaayo muyaya ayogereza kino kika
sirina yatake basenga okitegedde kakati gwe nga ambasada wa Babon Forest nga tunakutuula ne tugamba olanga beach eno bweri ne tugamba nti twagala abaana abayimba ne baganda baabwe ne bamaama baabwe maye bamaama basupportinga buli ayimba hip hop ajje ne maama we ne baganda babiri awo shebera successful lwaki bagenda kujja balabye mutabani waabwe dada asobola okusanyusa abantu. That's a good one. Are you getting my point? Then I ask you a question. Radio chiza msingo okuwuliriza. Nzapizanyo radio sti 97.0. Singo badawuliza ku radio endala. Obudde bwa hip hop babulinawo. Tabuliyo. Kakati twetaaga abantu ababalancing ebintu. Noganze bembera ku radio station eno saabwe zibeerako hip hop. Kubanga linera bamwagala. Bwenda ngolisegedde. Yes. So industry gye tujije nga tugamba nti abakongo katukuwe byabwe. Kati jaja Dani wali abakongo awo tuli wenyini nyini because now abakongo batukanga they've infiltrated each and everywhere nezalinga tape singer zitambula nebegatako mu South Africa ali awo njagala kulaba struggle eyamwe because you contributed a lot and a lot and a lot. Abetandiko kuba. Yes, okujja wabo omuna Uganda ono kwa acceptinga omuna Uganda munne basobola and that is the generation. Twatandika mpola nga tukuba shows hotel. Fairway no. Fairway hotel. Yes. Zekificho labanga kitono. Nzijukira omusajja yavuganga lwale bamuyitanga yali muyindi atali chipa atali Riazi atali Babu atali Karim atali Helji atali Kaka atali Kuku bali bayitiri baba yindi kati omuyindi oyo yali nga director wa Fairway Hotel. Nangamba kwa yangamba konti bananyini bawe bali bagenda Canada after amino kuba expelinga. Nangamba ne mugeze ko mukolere ko show wano. Fairway. First homies show twagikolera ku Fairway. Ngati waliwo bitundu bilala venues ndala wali kati venues ndala zaliwo abojigera mtoya jijjuza. Mebo bedo muyimbi no kumanya amanyigo wegakoma. So we wanted to rediscover ourselves. Tumazo ku discovering and tukubaba ne bajja. So they were coming at the ballroom mu Sheraton ne bajjula. Nga soda onusu bisatu. Hey. That was that time. Iliya zali nyingi. Ebisatu. Sheraton soda nga kitegeza yali walukaga. That was which year? Nkugamba 90s nga zakatandika. 1993. Awo ngoinawo nyimba ki? Besides bamusakata nalina mukwano jangu eno tulabe mukwano jangu eno tulabe every time I hold a gala feel so mukwano mama kana loliyimba olala naluyimba mu Luganda nendukisa mu Lukyoli hello otete enkayi balita semusajja agenda semusajja agenda it was you kakati when nayima semusajja agenda simba lwa lugero anti lwa lugero kakati when nalufulira nti si lwa lugero. Any folk song can be a song for everyone to play if you can make it right. Kati nakola nakwata olima semusajja agenda kaleba ndabira balekeyo kaleba kanyonyi kali kuluzi kanayimba nga nkyusiza mu lunozana alachi ya chero kaleba chalmatabo matyegang kaleba geni angocha kaleba loke anti kakati kaleba mu bote bebali ne sente nyingi era nga balaba shola kitozo ku target audience obango oyimba byoyagala oyimbira bwerere nkiddamu bobango oyimba byoyagala oyimbira bwerere abantu abatuuliriza tuwa sente bali very stubborn era bakubuuza nti olinawo kyekyaffe. That's why nyinza okuba nga njogera nga tuli wano ndi very sure tewali artist mu Uganda nga abadde ku secular music nga ali from the central ayinza okuba nga mbiitinga mu north engulu point yangu gitegedde because benayimba olimba nga Anyaga Maleng Anyaga Maleng kikopi ngoka kuno mari woyi Anyaga kaitie kakati antulira kati bwenkuba Anyaga Maleng kitegeeza omukazi omulungi tana nakaaba
yanyaga omukazi abeera nyaga ezennimi oziyiga otya onoziyiga kubanga oyagala okola ebirungi abantu bakwagala kuba ne accent yenyini mu kuyimba ogiwulira the diction yayo andi kakati ate togezaako n'okola ensobi nayagala okuyimba oluzungu nga tolumanyi abantu bakuwulira mangu nga wera ne munjatulayo ebigambo ku byaffe lwaki temumuggyako bujja Tamate otandise tokutula kati nti bwe nakula ezo nino kumala zikola nino gatako katonda leta kati kiraba nti your target market when you go from Karuma to Arua to Gulu mutufu kyayogedde kati mu north oyinza mukubona mu north otosobola mukubira mutegedde kino kyengezako bagamba first of all onoonya brand yo olina okufuna brand yo n'ofuna n'omanya wa clients bo gye babeera kati brand omaze ogiteekawo this is my brand identity ewedde kati awo tuba tuyongera okukola olosisi omukola ddi sise namukolaawo era mukulwanyisa abakongo sise komawo sise nkumanyi nakwagala ng'omanyi kanti ndaba okitegedde kubira essimu togere kati tomanyi sise Shalom sise gundi lwe yakukolera Kamiri ya producing ya producing lulyo lwa sise nalukola ne Jotabla awongera kutuukawo nawo twakolera ennyimba ne Kamiri yes kati oluyimba lwenninda lwankubira olita muwala gwe nsaba onnyanjule ne tujatuuka it is one of the best songs ensinga okwagalako kati era ngenda kugamba as we are trying to look for a brand and trying to look for the clients okumanya abaclient bo gye bali ne mmala kitegeera nti bw'oyimbira abakyala oli musajja obeera ku market balutalo kati ayimbira abakyala kalimba oluyimba nga ayimbira abasajja bajja mukyawa abakyala abali babadde akuumi banga babakuumiddeawo ye spokesperson waabwe abakyala balina ebizibu yabiyimbako bane bagenda kunkyawa naye kati yabiyimbako bane olugambo luntamye kakati because amaze okuyimbako ebiruma abantu afuuse spokesperson waabwe so that's the brand then olina okubeera mugezi bw'omala okugamba nti eno brand yange ate bw'oyimbira babiri nga basasuzi onakologedde papa kogambye bw'otegeera mukati omusajja onakuwa ddoboozi ly'abakyala naye nga the inverse is true nenkuwa example ya amatuumu ganja ziikeko gwe bannyabo kati omukyala n'afuuka eddoboozi ly'abasajja point ogitegedde bulungi kakati fire ekyamwagaza fire bongero taaya yayimba ku bulamu ng'abantu batandika okugenda e Bulaaya entebe wala nga teri ali Bulaaya atagula teepu ye ate nga teri ali Uganda atagula teepu ye kubanga ye yayimba about the life of this Uganda nali simple nti ogenda entebe ani atagenda nko ntebe ng'asibula gwayagala ogenda entebe wali akasaawa akako okusibula omuntu ng'agenda bye ne bagamba gwano temuyitawo mmwe wano kiringanga omuntu akusibula ng'agenda mu ggulu tojja kuddamu mulabako okitegedde kakati kati akakayimba kali popular nnyo kuli afudde kakati after making that brand and also knowing baani abagenda okusasula ng'otandika okukola endongo eyo kati waliwo endongo gy'okola n'ogamba eno kanji ye just abayaye bagibuukire tubeeraawo nga bola nti zino okubyanzaamuko okugezesa kati waliwo endongo z'okuba n'ogamba nti eno endongo egenda kumpanga omulimu buli Saturday emirimu gye bampa okuyimba ku mbaga nze njigoba nga maze okuba kamukuba empeta ebyenda bimwetoko awakuba emikolo n'ogyanamiriza paka olwaleero ne Saturday nembaga gye ngenda okukolako kati oli ajja n'agamba nti ate tulina okwanjula kwekuba muwala gw'onsaba onnyanjule olw'obulu n'empisa ezo kati ekyantekezamu aka kaloboozi kati wegamba muwala gw'ensaba onnyanjule ng'abantu balina okuddamu kakati baddamu bayimba nange kyobona nti ekikwagaza oluyimba toyinza kerabirayo kati neŋŋamba nti buli ayagala nalukola ne Shadrack kubanga nange nze writer ate ndi producer
I think 96 Tambi. Wali otegera 96 Tambi. Nze ndusanga mu maaso. Yaluwuliriza kati Lwamaanyi. So when I was doing those songs nga ndowooza nti kati bano bwe bamaze okuyimbira bano basobola okumpangisako ku mukolo kwa weekend buli weekend bwobanga osobola okufunayo embaga ne bakuwa million 10-15 toyinza kubeera mwavu. So ninga nti aka tugende tukole kweze nyimba kati bentandika ennyimba nga nkoyo obupangisa kati bali buli alina housewarming ayita omuyimbi koyo obupangisa koyo obupangisa koyo obupangisa landlord afugisa bwembula kati kitegera nti I thought that was a CBS thing. That was Bakusasula wa CBS. Wala kantu ka CBS. Jingle. That jingle. munzijukiza wa CBS mbabanja akayimba kange bakakola mu program namba nga gaba the reality I was talking about is teri muntu ndotegede kyengamba omubulamu bo nze nalinako omupangisa mukyala wange yakijjukira obuzibu bwe nasanga nali nsasula ennyumba mwaka akati nali nkakasa nga siri mwangu kati bumala okupangisa ennyumba omwaka landlord program awazikoledde ku ggwe akama abaana b'okusoma biki kati olunaku lw'omugamba nti mbadde ŋŋenda ajula kutwala mu kooti ogenda wa kati hajjati oyo nagenda okuva mu nnyumba nagula akataka kange nenzimba bulumuzi bubiri nga nkoyo obupangisa kubanga oli landlord yammanyira kate tobeeranga ne landlord ng'ate asula kumpi newesula wayinza okumanyira ennyo nga ndi star ate mulimba lwennyini nakugamba muliraana bwe yafiirwa lwe namanyanga bwe tumanyirwa abantu bangi baali mu ddiiro nga bali mu kukaaba landlord yali eri mu kulasana bagobye ogusembye gwegwo muli nabazimusasonna mu bitundu eno enju nali njiwa muzungu nga mpaka myaka 2.5 ze nali nsasula gumu naye nga yalabanga mutono bwasanga mu site yeeraga nga ndolodde lwaga yekyanga mubuuza egyasula olivimbite ozimbye naye landlord bamanyira nnyo balandlord nga banyoddemu kokenge omubuuza gyasula nza musuzo ali ku nyumba mubanja Champa inspiration because for me I've been inspired to write my songs by writing true stories nengamba nti kampandiika ekintu abantu magambe naye mumanyi bw'otuyimba ku bupangisa ola abayimbi bano mukwecyanga kwonna twecyanga bw'obadde okimanyiiko nti olufa abayimbi bagala tubatwale kuki ku National Theatre obanga tedandod akkiriza mb'omulambo okuteeka mu nju mbwegwaki egw'ebbeeyi oba kitegeera nesimanyi ebisiraani bivaawa omuntu aba afudde kikwati naye nga olowooza nnimbye tolimbye kati neŋŋamba aba artist bange bano betaaga kubuuliriramu ne mbagamba naye mmwe mumanyi nti eriiso ly'omukulu abaddugala weewala njagala bagamba nti bw'ofiira mu nnyumba empangisa olwo aba artist bemanyi basasula ennyumba ya million 3 naye million 3 bw'ogigatagata emirundi emingi gigula kapoloti nti ziba za lumu basi zirina lumu eki basi zirina lumu million 48 basi zirina lumu funawo 3 Franka kino kankikugambe baga nti eyo z'omumba wazikuba mwana abuza abaji bw'obadde okimanyi nti ffe tukyalwa ntusaaga bw'oba oyimba olabye mwogera nga muli ku program eno Katonda just abayamba buyambi ne mwogera ebintu buli lunaku nga temuggyako oyinza okuba oli ekifi ky'ennyama ne kigwa eno mu windpipe eddoboozi lyonno wano weriva eddoboozi weriva ate era w'oyimbira ate era w'oliira ne bweyiwa omubuyiika drink ne kasaanuulawo eddoboozi ne lifa there is no assurance no insurance for that place kakati oba osiraanye abakaweddemu tutegeragana akati bino bituyimbako nogamba ne kanyimbe ku bulamu bw'ensi nti obulamu bw'ensi bwe tujja ne tubuyimbako kizuukusa omuntu nagamba naye waayo omuyaye byagambye biki akayimba kankaagale so tubadde tukola ebintu ebyo byonna music ne tumugjamu business nze nasooka okubeera first brand ambassador wa Nail Brides
so nga ndi ku retainer price ngabansasula $1,500,000 ebiseera ebyo is massive kati awo nga nkubawaawo okitegeera ng'ate buli Monday bampa crate 3 eza bbiya ngabira abantu bafanya nze nayise embaga naawe kati n'okunoonya ba Frank bagunye gugwewo ogwa wiiki ejja tegutusanga njagala ebyo muno okukaliza kati nejjukiriza ennaku sinnawasa titobirira ne mukyalawo naye n'okukola bakawboy bajje tujogemu Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday ogenze kukyapa ate ku Monday ne baleeta crate endala as a brand ambassador because you have to test the brand you have to talk about the brand nebwe navaawo era nga music eyongera okukola nenfuna mukwano gwange Mr. Mbire Charles MTN nang'ama ningo ino mukisamba gagga nange ne mugagga before ngamba kati nkulaba okyatwa bujja naye nti n'ogwa mu abo abantu abakukiriza saatoba nnyo okutoba kwankwali bwe kuti bwe namala okusoma ekitovu onogenda ku university kati muzeyi wange yaŋŋambanga ekigambo mbulira gotambula naye kubulira empisazo saafuna mukwano gwange mwavu era nze nabeera nkusheraton awo nga wentula nenyaka caayi akasente enyingi nga kannuma naye nga kibi njagala okubaako njagala meeting kwabo my first friend gwe nasooka okufuna omugagga yali bank governor Mutebire Mutebire was your personal friend kati ku Mutebire ate kwe nalabira ngoma z'okuyimba nga nyimba nze natandika okuyimba ngera ndi mu ssomero natandika okurecordinga nga turecordinga ku mega tracks nga ndi mu ssomero kati nga mba ku ssomero nenzija nenkola show namala n'ekitovu yennyini nemba kuba mu show nemba sasuza aba student bannange nga bakucelebrating era kati gwe buuza omuntu eyasoma nange yamanyi tabbu gyendi nze ndi tabbu nze kennyini ndi buzibu kubanga nagamba nga nina okubeera better than all my friends kati nga ku ssomero yennyini kati ku ssomero eryo nafuula abantu okuba abakabya balaba bayita the twins nabo nayimbanga nabo Baganda boys bali nabo kitovu nga nze nzekaze nalinzikiriza okugjayo ennanga ya chachi nenjikola byenjagala oli ogimanyi kutidde kati ng'okuyiiya beat tutandikira ku nnanga eyo kakati ebiseera bya MC Hammer MC Hammer Vanilla Ice Baby kati twali naye the boy yali tamanyi kwogera accent bulungi ey'oluzungu kati jjukira nze cheerleader ate nze goalkeeper nga nnyine ngamba I am Vanilla, Vanilla master rapper, gwe, you get it, man, you feel it. Kagama natandika as a cheerleader, nentandika okubira abantu ebintu bino you can take people along. Nentandika okugamba kati ngenda kubendongo. Kati omanyi wali olabyeko omuntu nga musoma naye neno omusanga bamutimbye ne DJ Berry ku Sheraton. Omanyi onogamba muzeewo mpa ku ssente tugende tulawo myaye. Oba kitegeera? I started like that. Wow. Nentandika okubalansinga between football and music. Olugendo lwange olwa football tero luwanvu nnyo nje nalwo njadde ogerako okulwabyo kuba natuuka ekiseera nitunula aba footballers bendabye ng'obulamu bwabwe tebukyuse nnyo naye nga naye ate obeera better off ng'ogenze e Bulaaya era e Bulaaya nali eyo naye wagendeyoko ku kiburumu ku music ne ku football ne ku football n'ofuluma ng'ogenze ku mupiira ebweru ng'ogenda ku trial nali muzibu mu kitego nga tomanyi Peter Shilton abaaliwo kyenkunnyonnyola kitegeere bali bampadde n'erinnya nga bampita nkoligo nti baga nti ojja kugwa ku nkoligo wakiri omukono gujja kwekonda ku mupiira gugana okonywa kati we natandikira okukwatagana ne the late Majid Musisi gundi Idi Batambuze Paul Asule akati abe bali bakwano akati omugenzi Kawoyo wavira era okujjamo gwe mukwano gutwajjamu ne Mandela because he knew me as a footballer Jeno Sale yandaba ku bya music nandaba ku bya football kati yali agala nnyo omupiira Express team Vida
Ndoza katotegedde. Kati bwe ntandika okubalansinga between football and music. Nengamba music oyanguyibwako. Okuba ekintu ne bakusasula kati. Kituufu. Ali nakikutunda wala. Football ino okuteeba goal, butoteba goal ku crane bakujjako. Ali jukala goal kitego. Okitegeera. Nagenda okulaba twagendako ku Lamine yasooka. Lamine yali etya? Lamine jali mpira nga jaba masomero aga Christians. Kati essomero lyali lisinga okuba ne team eri most dangerous yali Kitovu. Natuna coach nga mu America Father Ryan mugenzi naye bambi afa. Nga tulina abazanyi. Nga tukuba timu za Uganda zone za premiership ya Uganda. Mwazegezangamu? Si kwegezaamu. Twazikubira ddala. Kuri creation nawe Masaka. Chetutekola ate si recreation yoka nga tuvaayo ne recreation ne bakubira ku kesisi ye ground. Ne tubakubira enkubuulira Kitovu timu ya bagundi ba Jackson mia. Kati nkunyonnyodo kitegeere. Tutwavangeerire tukuba. Kati by that time bonna ba Majidu bali tebalagenda ate muvira bali mu coffee. Coffee. Kati Father Ryan akolaga n'omukago ne vira. Nga solo gifeedinga. Nga gifeedinga era vira tusasula ku school fees. Ali vira yali neighbor wa mwawo nga bakolera ku recreation. Nga batuwa ku school fees. Awe nabira mzee wange ngeno. Eno liko basale nengene ate asasula. Anazokuwa. A bank slip %. Kati ngeza ku government when I balance football music. Nageno kula nti music wano wentandikidde ku Sheraton basasula. Anti awo wali tugamba wali cha governor. Governor nafuka mukwano gwo. Kati governor oyo okufuka mukwano gwange natandika nga njagala nnyo ebyakabi. Nali mfunye muko ku sente bwange. Father nyampa ngato zali bazitanga siga. Nga za mpira nenga zifanana nga za kabi nnyo zivudde mu America. Waliwo gayo Paul Asule yali kati nangamba man bonofuna yenga to size mwenda 2 nga ine kigeri nja kutemera nemfuna size mwenda 2 funa size mwenda 2 nampa sente zali nyingi nengenda ku Sheraton ningo ntandise okuyimbamu nina akapira akakola ki okakyakazamba ne bana kanto gayo oyo ye mugezi ya finance nga tebanafuka governor atanafuka governor yemugezi ku ya finance they are best friend wa musajja gobaita ngo mugenzi Kigundu wa Greenland Bank yali governor Sulaiman Kigundu dawo nina ngeno kulaba nga naka ka drink kanya ningamba weta jangu omwami omuntu aleka drink ka glass na mugulidde naye oyina kyobala olwo kolagana omuntu afuka ate mukwano gwo ngoze buzintu yagala afuka mukwano gwange ekitugasse bakumpeleka drink just onywemu neka drink ako kankola bubi kubanga yali anywa Blue Label kabiri what kwana zikira the man was too big neweta nemugamba gotofaayo nkugambye muteremu butootyo omusajja nagera ateka mu butooti ne sente zonna nga zenafuna mu ngatto zagenda nenga zijjenjagala afuke cowboy wange kati oli najja namugamba oli omusajja ali nali ntandika okunyoolanyola obuviiri buno dread obeera obutono ddala omusajja oli yako wadde drink omusajja nagamba angulidde you come nentuuka wali nangamba how are you I am an economist manya biki oluzungu lungi nomugamba oh that's good also nange tusemvaka yange nenga mukola ebintu bingi samba omupiira nyimba mukati kushira tolao ku Lions bali bampa omulimu nga nkola ni DJ Berry nenga student kola mukatono funezidde genda kusomero nga ntulaba bonna bali kusomero nga bafala tebali na sente bavate zembera mune change bali nokulya akawunga kana fetu football ali oli abichepele bya Father Ryan obera ku class kakati yenta nkokola emikwana egi bwe nalabirawo omusajja bamuyitangani wa Africana
BMK. Katono nnyo ku BMK. Katusuka tuwumulemu katono dakiika emu tukomewo tweyongereyo n'emboozi okyali ku Shalom Haddad kawe Shalom 256 tuline Jajja Dan Ragadi Daniel Kazi emboozi ekyanyumira ddala ate nga wakyaliwo ebinyusi bingi nnyo bitwagala okubeera nga atukwatiramu katukomewo katini tubeere nga tukomawo. Era yamuyimbako DJ Benazo jukira twakuba ntufuma amakongolo Sunday yoyo njagala nayo mukubi alikawempe akyaliyo gwe mukubiri kuva kusimu yo mugambe tumwami Sunday gyebale kamiliyoni ono gwa mukwasa Ragadi but they cannot talk about it the problem alabanga oli ajumya smart beach bikanaga ndi mbona group byembera tuzeyo tukole so betumala yes betumala okufuna otandise betumala okufuna emikwana egyo koyongedde kaabo oyo BMK mulabye yagamye oyimba bala mchibirige naffe tu Ibrahim si bala okay nakama nange ndeta pichi kati nenga njagala kuzimba hoteli awo nga kizimbe kino ekyo mundeba nga kizimbye waliwo ekyo mundeba kibuye ndeba olaba kubitala wano kubitala ebyantebero ebya olaba ku Shell Ginger Road yes njiraba opposite Shell Ginger Road wali akayumba akasooka Bulaimu Kibirige wera tundira pichi ze bayita mate okay buno obwasooka bodo bwasooka yabuletanga nga buva awo tewaliwo bizimbe by'amaanyi kujjako emabegeri wali Walusimbizi garage ne kati awo kati nangamba zije wali omwami gwe yagamba ndabye bamuyita Lwanga yali agatta pichi kwani mugane mugende Japan eyo lwaki temundeterako ku pichi ennene nzinga idea yange njagala kuba akabi nenga nina okumitinga abantu nangamba katoyo yangamba nti akubalete pichi ennene nina omwami gwe mmanyi agende Japan n'atema ebintu bamuyita Lumala Moses ngamaze okufuna eri ku lubiri waggulu ku ring road garage ye ngateze nako ate Lumala yali akola business ndala nenga batandikiza ogende Japan batika container ne baleeta era nga akyali mu rally ngetandika Lumala yasooka okuleeta pichi yange yasooka ng'oli muvubuka muto n'otumya pichi nga teya ssente nnyingi ani kati kyabeeranga bwe kiti bwe nakolanga ne DJ Berry abazungu batusasulanga ssente ku Lions nga nnyingi bansasula mu $1 ninga sirina mwana sirina olina buvunaanyizibwa bw'amaanyi nnyo kati nga n'ebizitwala bitono nze siri mwejasi nenga njagala ebyakabi kubanga nze nali nakola nagambye ekigambo brand yes omuyimbi bwajja okukola show olinaga tujja kuwayo amafuta katola nzijide mu Range Rover kati bwegenda kungulira amafuta ga Range Rover owekitiibwa kyayogera kijolongeraawo akusimbule 10 kati ziba ebe nekolera kiba kitegeeza nti weewadde vali kyoba olaba nti bw'oyambala ettaayi eno olina kyoba osibye yala otegedde edda abaye bakitanga bakolesi tosobola genda kuwoza misango oyambadde t-shirt ne bw'oba nga gwe looyo asinga kati olina okwambala kyobona nti bali bajaji bedda bakikolanga ne baga nti crown engeri tuli mu crown court ateekako ne wiigi efaanana abazungu ga nti yagenda okusala omusango kati nga n'okusuula mu so nti bw'obeera oli wali katuuti booti egandula gy'ayambadde tugirabalaba n'abantu ne bw'ayambala egandula okufaanana kitegeeza mwenkana kati atenga wa high authority the brand kituddako nti brand yo onogikola nga abantu bakunyooma ekyo boolaba nti nze oluusi ntambi waliwo abantu abanga baagala kumpangisayo mu ghetto ne mugaka nkufuna omuyimbi asobola okuyimba si mu bubi Jajja Dan mu ghetto inayo nayo abawagizi bo andi ngenda mu ghetto si buli ghetto mu ghetto nkugamba ntya ngenda mu ghetto nenyimba music wange ngamba gani tugenda kola enteekateeka yaffe naye bw'ogenze oyagala kola show abantu bajjako yadde 10 atwala ajja kuwa 10 kakati brand yo
ogenda gijolonga bwe gamba bugambi ba cowboy bo mu kifo kyo genda eri deep kanzijawo mu kasanvu nasanga ba cowboy bange buli ghetto njimanyimu kyenjimanyimu nenga ndikanzijawo Kosovo ne waliwo ate ghetto etegenda kuwa yadde atof otegedde kyengamba kakati nobeera DJ agamba nti banne nina club just kubiramu kitofu club eyo brand kyoliko buli DJ abeera mu club eyo mu emitwalo ebiri ne bamuwerako ne kitoko nga nikitegeeza ja kubeera DJ wawe emyaka 3 nga tewali kiri improving kakati ningamba after branding myself ba artists be Uganda balina problem ate nga tebagala jikkiriza bo bakuproving nti bagagga ninga sibagambulya ku moto fake it until you make it olusi kinzo kuganirayo you can fake it forever nishigana kukaminga into reality kwa namuko ka sente bwomanye tayi ya saa 7 katono nga tonnalya lanchi ojimanyi enzo kuvirako problem gwene wetta saa 7 musaa gutenta uno kwa saa mukagu ndale kuluma tayi kusibia no wait because you're faking oyinza okwetta kakati cheche kugambye nti bwomala okola brand yo manya kyoyagala manya olina okuyimbira abantu bagenda bagireka Juliana tiyeraga no tiyeraga yakola brand abanyozi komyawo ngekifota kimusanyusiza yakola brand ye ajja ku stage n'agamba microphone eriwa yagala microphone yange ngino kuyimbirako mungitesting neto lwakyatuuka ku stage ate microphone netekola ate nga yo readers kigoya kibateekamu gwe menta waabwe si menta waabwe yagala kulaga nti buli muyimbi ajja mu Uganda okuyimba nekyaweza kita technical rider yes nga tanda ajja ku stage agamba nti yagala speaker 4 nga zintunulidde yagala microphone 2 enembo efanga endala ekola yagala obanda ba microphone nga bagiyita bwe bati yes reason lwaki bagamba bwe bato tebagala kutta brand yaabwe jukira ebintu by'ennaku zino bya kamera buli kyokola kiri ku kamera bagamba muya yatuuse ku stage microphone negaana obu muya badayimba kikosa brand ye tebamanya bino bilala nti obekifo kyadde kino waliwo omuyimbi gwe manyiko mweke nyini mwamutokoza yamala okukola soni bagamba oyitamenye kuyimba kubanga ayimba bino ate ebyuma biyimba biri kituufu nimbi tolimbi kakati watokoze technical rider mu Uganda waliwo artist bakola technical rider Zema ngenda okola shoso okugamba byenjagala kuba tobinna nga tukireka vaka sente bali abantu kiba kizikyagenda nakyo andi kankubulire ntambi ekigenda okusuula kiba kimu bw'ogamba nti mu nnyumba yange nzikiriza buli omu ayingire n'ababbi bajja kujja kakati bw'ogamba nga nti buli promota gwa kutwala okukola show owedde waliwo bapromota bemmanyiiko abaali bankozeeko ebibi nga buli batunula mbagaliza just baleme kuddamu ku meetinga y'omuyimbi promota omu yantwalako ku Island omanyi nze ndabidde by example yantwala n'ennyimba eyo sese Island nga 4 nemmala okuyimba nampaka briefcase nagamba muli sente nkakuume atiddemu kumbe bo bagenda kulyato kudduka briefcase mwali mu kimuka matooke tomanyi omaze okukuba sho omaze okolobya katobola oli bwaba ayagala okujja okungamba tayagala sho gwe buuza ba Abitex buuza baani nze baga nti omusajja walugezigezi nnyonyonyo omusajja oyo ate wa bbeeyi nnyonyonyo ate biki siri wa bbeeyi nnyo nkugamba kyenjagala because at the end of the day kasita ekipande kyange omala okifulumya abanjagala bagenda kujja kati ate bwe mmala okujja okuyimba nga oganya okunsasula neŋŋana okuyimba abanjagala bakyawanze tebakyawaggwe kati ba artist kye batannamanya toba bagamba nti bannaye make your brand first of all. Secondly, ne wobe njala ekutta sigale njala ekutte ne business yebere business because abantu abasinga bayimba kuba baagala okuyimba mutuka awantu oli n'agamba nti tutuse tugenda kuyimba okimanyi promoter asobola okuwa show ya milioni 10 n'akuwako milioni 2 n'atimba ekipande nga gwakumaze nakati bw'omala okutuuka nga tannakuwa balance nagamba abantu bagala kwekyanga bagenda kuba ebintu genda oyimbe tuneeraba kati bw'omala okuyimba ye tomusangawo ate kati nga mutandika nkutwala mu kooti ne kooti ya bbeeyi bakubuuza bwino olina ki ne bwino kimanyi nti bwino gwe bakutwaliza ba artist abaliwo nabatulaba kabayigire ku nze omala okutwala omuyaye nga mwakola endagaano nti togenda ku siteegi nga sinakuwa balansi wo naye ate wanagambye anti bagenda kuba ebyuma
genda ku stage bw'omala okuyimba bw'oti akuwangula omusango agamba nakugamba togenda ku stage nga sinakola ki kitegeeza wagenda kwa olema mufuna nakuwa sente jukira tokkanya nga bayaye kati nedda buli business enne bigikalubirira nti buli omu yeetaaga munne promoter yeetaaga omuyimbi yeetaaga manager manager yeetaaga songwriter yeetaaga producer byonna bw'obigatta nofuna podcaster nakulangira show begenda okukola ki kakati ebintu bino byonna bibeera mu layini kinwanira ba artist bano bonna babiri nga bagoberedde kubanga olaba artist bakwanti kati bintu bya bakiyita byaki bya masape bya kweragamuko kakasa ne buli artist gwolabaawo ali super ali engalo zayisemu nga ziriko olagadi artist mu Uganda nenga ate si mukweraga mukugamba nti naye ate nina omuntu gwe mmanyi bamuyita Jibu Katende abeera Sweden gwe tugenda okukola naye show nti ye mbadde njagala ogende Sweden oyimbire ku bantu b'e Sweden kati tukufunire visa tugende tuyiye ekinaabawo kibeerewo nekukwata nga gwe Chameleone gwe King Michael netugende Sweden netuyimba mbasi kukwatiddeeko nenkukwata nga gwe Eddie Kenzo nenga togenda nko London njagala nkutwale London waliwo omusajja cowboy wange omuyita Odongo tutegeke ekivulu njagala omugambe oyagala omutwalo gumu kitundu gwa pound kyenkugambe kyoba okola owulira bwe tulinyenyonyi netugenda tumala okukola show nokola interview nga togambe nti London waliyo Odongo yantwala kukola show ate olagadi yakola bwati olunze mbasi kitwalanga nti noonya mpeera mangi twalanga okujjukira nti tinze Eagles production lwagadi genda ofune abantu bano visa tugende tumale tuyimbe tumale tudde Uganda Eagles production Juliana Bobby Wine Chameleone bonna nenga bino si byate byakweraga kwanza natula ne Sengo Yunus ne mugatali kokola business owera ndani nali DJ nga tuna club je tukuba Pier 1 yeri kati simanyi eno lera ina nyini simanyi nze kanyo kwano olwa kasala bekata bukaba Pier 1 wanagana nga bagendera okuba 1990 96 97 98 99 2000 nga tuli because badde life yange badde Uganda Canada America England kati ndi DJ na no kumeka sure I simplify abantu mafune visa bemanti bagenda kunzirukako ekitegeeza chume kitabulira ddala full DJ anti but DJ you a DJ ate kujukira kuba MC mu Anji ate an artist era ekifo kyajjanga kikyuka bukyusiri nnya kyava mu Anjenwa nekifuuka simanyi 40 plus Anji mistake nekigenda mu ati governor huyo otogedde kakati ebyo nabyo byebaliza Katonda kubanga mbaddeko ne kyebayita skills transfer nina abantu bempadde skills bengamye nti omanyi gwosobola okukola kino nagamba Michael todambya kuba DJ katandika okuyimba yatunyumiriza twatekayo ku Lwokusatu ng'agamba wakimugamba tandika okuyimba kwakati tumala okuyimba twamala kuyimba bwamala okuyimba netukola olimba ku AK studio olimba lweyayimba enolido twaba tumala tugenda okukola show ya Bero oyo Namisango Olive Betty Kamya yali mukulu mu breweries tuli omwe abantu balina gye bavudde twetaka ddiiru Michael Tayimbe Bero nera tugenda kwenyera ka Bero teyafuka advert tezifuka sente the first ka Michael gye yavuga twakola show ya Bero ne Lido mix together netugamba n'abantu mujye tugulire Michael emmotoka shona mutaya ku Lido twayimba leero enkyanga avuga Serike ebikula abataala bwetu anti nkongezako kugamba yeye akujjukira industry gyevudde nti bwe kugamba abayimbi bano gye bavudde DJ Rota nabeeranga naye okuva Masaka era kufuuka DJ kakasa nti oba DJ buvaamu ssente nagenda okupangisa DJ Rota tukubira abantu abaana ba centenaries bagwo ovuddeyo nga gyendi ate
ne tugenda okupangisa ebyuma bya YSCS ebyuma sound yalina omizindalo bagyali 5 twagiretana mu bikapu okugireta ku somero nenga jenjagala omulaga afune confidence toga nti 5 gyokka tugitwala tugiteekeo tukulira abantu show so kuva olwo DJ Rota taddanga mabega ate taneerabiranga kyenamukolera DJ Rota bajja wano yalese ba DJ bonna mutowe shiro atoyo muzzukulu ugamba ba DJ bonna bomanyi from the lineage of DJ Rota olabidde baba Henry olabidde ba Keke olabidde ba Hamani olabidde ba Gerard aba Vibrations otegedde kyenkugamba now from that lineage nti abantu babirivinga nti omuntu asobola okubeera DJ nakola ne office ye kubanga ba DJ babeeranga bajolongebwa DJ akuba music tewali namulaba kati ba DJ ne batandika okugamba ojja kunsanga mu office kati batandika okusala music bebasooka okuleeta music match bebasooka okulaga abantu nti osobola okubisa disco computer ate kati nze lwakuba njagala bazzayo nnyo emabega wenkuzayo emabega ze natandika okuyimba nga tewali computer natandika okuyimba nga tewali simu ezo mukwata natandika okuyimba nga radio eriemu mu Uganda natandika okuyimba nga TV eriemu kati TV sanyu wali kakati nemala nembirako DJ wa sanyu fetwasoka musanyuze ne Rastarob kati lwaki okwanti obudde tuzola tumala ekyo kituufu nti okumitinga abantu bano benagambye abagagga na mitinga Kato owa Kato family ya sanyu John nga ndi atenze DJ wa resort ne Rastarob kati nangamba nebino byokola osobola bikola ku radio tugenda kugulawo FM esooka ne mugamba tekulwa ogolete ebyuma nkulage nitugulawo 88.2 FM kati wenaba abantu nga baliko 88.2 FM bagamba teragadi avuddewa ate ffe twasookawo pointi yange kitegeera ndaba nga mwogera nnyo ku programu za Dembe ffe twasookawo Dembe FM ngekyali eri ebitatule abitatule yakagifuna yakaita mikono esatu Karimu Hirji bwajja gikola angamba ragadi njagala nkole disco kole radio kole TV mu kifo eki ku Equatoria njagala nkuwe emmotoka kuwe ennyumba kuwe buli kimu weleta abantu nga kulese ngani nga programs director byonna nali mbikola anti jukira nze nali I am a brand nakugambye brand ikigambo brand wakitegedde omuntu wamala okuwulira nti Nile Breweries egambye on a brand ambassador kitegeeza onna kyoli kituufu so Kibanga Bet yagambye Shalom ya ambassador kitegeeza there is something you're doing bakiraba era ate nga bakiraba kati radio tutandika sanyu tuvaako jukira abantu bamala okulanga onna kyokola awantu bakuyita abalala bagamba abalala naye tuyinza okwongerako kasente kituufu nejjukira twali omanyi kubeera nga sente wazifuna dda nali nfuna sente za brand ambassador wannairo 5 nenyingiramu ezayo mutiyeno 7 gono bamaze okundaga nti bwobeera brand ambassador eyo brand togikyusa olina kubeerako eyo brand yejja okuwanga buli kyoyagala kati wano right now ndi brand ambassador owa Pepsi Cola esaawa zino zetwogererako tosobola wano ku biichi yankunsanga na drink ndala izo umbrella muziraba you have to be loyal to your bosses waba oyagala okubeera successful no watch yes point yangu kitegeera kakati bemmala ndenga nti basajja bategedde nti ono omusajja alemera ku brand ye jjukira obuzibu aba artist basanze okufuna abasinga bamuwa okola brand ambassador wiiki ejja eddako ng'ayingizaawo competitive nga atudde ku ntebe bweti ze tosobola kuteekawo kintu kyesinywa wano that is 1 2 Shalom yakola bino nembyagala ate abantu babigule olw'ensonga nti cowboy wange ate sinna lutalo nabyo ku business zenkola singa mbadde nayo business gyenkola ate ntekawo akakeba kakafaanana bandibadde tutandisa olutalo kakati abayimbi abala problem gye bakola aba yakafuna oba brand ambassador ate n'alwana mu bbaala brand terwana
Era nzibula because of being a brand. Nti oli brand ambassador wa MTN. Era ebbanga lyetukuwuliridde mu ndongo tetulyanko lutalo kastampu lyange olinganga gwafunyako bwoti nze nga mpitamu sigamba tusobola naye because olina kyokiikirira ate awo nawo tugenda kutuukawo nti bw'omala okufuuka brand weegendereza ebintu nga 5 okwogera by'otomanyi because bikontana ne brand yo okweyisa mu ngeri gy'otomanyi oba okwetaba mu kukuba oba mu kulwana kati ofuuka okulaba nti toyomba na muntu era nze n'obonyomesa ntambi bangi bangezeseza zisobola nga nti ngenda kusuuwinga abandala byakusuuwinga nze nkuleka because ngenda kutandika okwonona ate brand y'abali jukira olomaze okubeera brand ambassador Nail Brace ate MTN nempadde omulimu mba nkyali nga nkola bulungi Shero naye nempa omulimu otufuta oyiro wa boda kapo tuganta tukoleyo ka Shero border point kabantu amafuta baganyola wano kushera ba border kanaye wa border boss tomoga nti vayo jukira navuga nga pichi enene nise boyinza okuba parking ku petrol station omuye najja ne taxi nagamba gwembwa jayo kama nchovuga kakane nga nantukoleyo petrol station nga eriko product ya pichi border point oli alwaja ne border atende agenda mugoba najuza full tank na agenda so it worked very well kakati nga brand ambassador nemanya nti kanyimbe music wange nenga zili omanyi zili sende zofune za retainer nageno kibala mungu olusimbera mu retainer wa milioni nga 2 asatu omwezi kadola ajja kujjagala kumpangisa mwana milioni 4 ne mugamba nja kufuneyako ku namba z'abayimbi bakuyimbire olw'ensonga nti ogenda okulayagala kujolonga ate ngo there is something bigger you can do kanita niko gamba singa nsobola okukolayo show zange mu Europe show 5 kole Sweden nokole Germany nokole US nokole London every year nokole just stage you're good to go kakati nenda nko chega nti brand yo tonna jisuula kwa brand yo gojesuulira teda kusuula brand yo okola ensobyemu gwenga gwe abantu ne bakuchawa kubanga bana abantu batwagalira sente batwagalira bwerere era basobola tuchaira bwerere kakati nga nti nze abagala okulwana siriyo abagala okubisana siriyo bino by'olaba abantu bagamba nze asinga obugagga kubanga buli gola bayogera asinga obugagga manya talina tujukira bulungi nnyo ne mu biseera ebyo ali 2000s nga bagamba ragadi yasinga obugagga mu bayimbi naye twakuulirako kongo ki tokiddamu omanyi lwaki wabula okiddamu ng'awo ng'olina zihama olina zaani anti batandika n'olutalo nti hama yagigula atya fe tuli basiru naye kakati jukira ogamba bano abantu bokyanoonyamu ssente totandika balaga nti atuli na nyingi nakigamba omuntu buli otandika ogamba abantu nti nze bwendi namala teri ajja kunywa ku bichi yadde kasoda aka ate yamala kati so bwagala te mwabalina temutukoli muto kati kyobulaba abasajja abagezi basudiru lupaleria bakarimu omusanga nga ayogera naye nagamba how are you sir you welcome come have a seat guys temumufuddeko no obanaye naye bwetegereza sente zalina alina share bonds alina biki ali mu $1 trillion kati gwa kutunanga ekisiimula naye agamba naye buno obutono bwe butukipinga katuyite so at the end of the day to degrading abantu kati nga problem eriwo ebyokweraga ono yasinga anti show business jajja yayimirizaawo omuziki guno gw'abavubuka kweragamuko gye muyita show business ereesa obuzibu abatulaba waliwo abantu nga balanduli baba banja emyaka 2 kali mu nyumba eri muyenga otegeera kakati lwaki okwata moweti n'omunywa nga landlord akubanja kakati abaleta ecupa tebakuwa bbanja zisirabangayo muntu mugazi nago baba bbanja baleta eriko obutala bwe bati nebateekawo mu dakiika 2 nga omuyaye atandise obwama tugenda tuti olutuvaawo so reason lwaki njogera bwe nti beera ekyo kyoli don't olensonga kyetulitudde obuzibu twaliwo omuyimbi gwemmanyi yapangisa motoka za bbeeyi naye gwe kimanyi nti okupangisa Range Rover kakadde olunaku kati imagine a week 7 million nedda nti kati nowebe
emusa value savali kyayagala naye nga kyeŋŋamba nti amazima gali bwe gati bw'obanga dada oyagala Range Rover tandika okukola ebintu ebifaanana nga Range Rover jagifuna tandika okubalira waggulu impression tematalinga nnyo mu music industry eno impression nakugambye impression ematalinga ng'omulamuzi bw'agenda okuwoza otokirabanga nti waliwo balooya abeera nga tanayadde nusu ttaano n'agenda okuwoza naye ng'era ayambadde suuti agenda akaboda tobalaba nga tajjidde mu Range Rover naye nga nze nakuwoza n'omuya gwazze okuteeka mu kkomera ajjidde mu mbi point ogitegeera naye tulina okumanya omukono guno ekola ki okukoma kubanga at the end of the day kintunula ng'abavubuka because eno program yakuyigiriza nakumanya lwaki ogamba abantu nti olina Katonda n'abireeta obubi n'olwalamuko katono jjukira abantu balina kiri nti olina olwadde wetaaga buyambi nga tonna bw'otunula mu maaso ga kamera n'ogamba bannange nga kawosha eruma bagamba naye ate izo oluma nga bagamba olina bagamba omukulu tewanga sereze bazibbye point okitegeera kakati nze njagala reality because reality waliwo enjogera eyo eya fake it until you make it once it fails reality kicks on you bangi nnyo bolabe nga balandodi babatadde ku radio nga tebasita ebintu bikime banjiriza emyaka 3 milioni 28 ziweze kati ovaawo odda ku kino ekya show bw'obadde okimanyi ti abayimbi bakola show nga si yakoze show ye nga eyamukozesa show yamusasula milioni 3 ate nafuna milioni 12 omimbi najja n'agamba nakiyodde kumande nolaba nga emmoloka ye bagikutte byenjogera mbitegedde press conference n'akaaba maziga kati kyekyaŋambisa ne tuyambe industry tuyambe tutya industry nga byonna tebinnabaawo natula ne General Sale Caleb nentula ne president wa Uganda Yoweri nentula ne General Kayanja eri tuganda abayimbi balina problem naye tebasobola gyogera bakwesiga batya abo abasatu ab'amaanyi okutula naawe they have been my friends for a long time including President Museveni he has been your friend nze muntu yekka gwogenda okusanga nze siringa bano abanoonye sente oye nedda beerako n'emikwano gyo nga tokyukakyuka bootoga nti this is my friend President Museveni asobola okufunika mukwano gwo okufuulika omusajja mulungi nnyo ng'akutegedde ate bw'ayogera naawe otegeera nti waliwo obuzadde obw'omujjudde nagamba nti my son obulamu bwo butwala bubi naye kuggwe President Museveni abeera muzadde emyaka gye amagezi ge alina kyayagala okudrivinga nti muli myaka gye gimu ne President Museveni kyagezako okwogera gino kino tosiiga nnyo black color kati ngezezako okugamba like you have a friend ne mukwano gwo n'omugamba naye nina obuzibu wembulaba nkugamba nti there is no politics waliwo populism ninga nti Uganda bwebeera nga eyagala okufaananamu ng'ensi endala kati twogere nga tetwogedde political language nga twogedde amazima nti ekisanja ekiwedde mu Uganda olabye ba ministers olabye ba MPs naye okimanyi nti abantu baafuna essuubi nga bagamba tutaddeyo MP waffe oyo agenda tuyamba ba MP mbamanyi sijja boogera mannya gaabwe MP n'ava mu parliament nga tayogedde kigambo n'eki kiri ku answered nga tewali kigambo n'eki kyayogedde naye nga musaala myaka gyonna 5 alinzeko n'okuddamu ekisanja ekirala kyova olaba bano abalonda bagamba nedda lindako katono tojja kusobola tukuzaayo point okitegedde problem weeri nti abantu bano babalonda nga bali popular mujjuke omugenzi Katolobama kyayogerako nagamba ne muno nange nenkoleko kati yayogera amazima ng'omusezi agula essowaani kakati ye bwe yamala okulyako n'atestingako n'agamba n'abalala balyeko naye enensi tugiyambe ebigambo ebyo yabyogera biri ku record kakati enensi nga teyambibwa olw'ensonga abantu abandituusizza message tebaliiwo omuntu yennyini kati olaba mwenna muli bakabi naye ngenda kubabuuza ekibuuzo ate mukiddemu mu budde akawujjo ka butto kagula sente mmeka akawujjo ka butto simanyi ekitole kya sabbuuni kigula sente mmeka above soap like ekitole
kakati bw'obanga tomanyi akawujjo ka buto sente ze kagula wetegeera nti abantu ba wansi tokola ki tobamanyi. Kakati omuntu wabeera minisita eno waggulu nga bamuvugira mu Land Cruiser empya 2026 kizibu nnyo okumanya nti abantu bateekako airtime ow'ebitaano pointi yange ogitegedde. Kakati nga gavumenti yeetaaga abantu nga tebalina yadde position nga yentambi ajja n'agamba naye abantu bafe ab'ennabisaalu mu ghetto nga tebalina na toilet. You don't need to be a leader. You need to be a person who says the truth. Yes. Kakati the truth went away. It's a populism. Nembeera mukwano gw'abo abaami. Hano batwanzaga oli naga nti njagala kola operation wealth creation. Tuwakiri tukakebo kasi muntu kukola. Anti jajjadda njagala okubuulizaawo nti tukulaba maaso eno ne initiative zonna zoyogedde. Naye wali being an artist ne bakwesiga okubanga bakusembesa mu bintu ebigenda okubanga biyamba eggwanga. Basinziira ku ki? Balabyeko ku byenkozi nga tesiri mu lyake. Kakati nga kiri bwe kiti. Bwe twali tutandika NCF waliwo. Naliwo nzijukira. Jukira twakitandika abantu balinga 9. Okwali Kaye. Okwali omwalo n'omukyalo oli yani? Anita Seruwaji. Tewaliwo. Naliwo. Ne tuyita abayimbi bonna bajjerugogo tewaliwo. Ne bakkiriza banetulonda obukulembeze. Tugaa tulonda jjajja Ddaani. Ne tulonda obukulembeze obwo nga ekigendererwa kya kutuusa message y'ababonabona wansi banaba akawujjo ka butto abantu abagula ebidomola bya lita bategeere. Era obukulembeze ne mbutuusa. Ne ngenda ne mbagamba nti abayimbi mbalaba nti tebaddamu balimba mu bakola ebivuno bafuna milioni nnyingi. Abayimbi bano beetaaga obuyambi okubira ddala ku promoter, producer, songwriter biki nga bayambibwa. Ne mbagamba nti abo promoter be mulaba tebalina ssente. Nebo kye bakola bajja okulanga show ne kigaana badduka buddusi. Kye mulabyeko. Nenga nti ba promoter banga tebalina ssente n'abayimbi tebajja kukola. Kubanga bano bapangisa bano okuyimba. Kibaita value chain. Okwetinga value chain. Nembaga mbadde mbasaba tukole structure eza music industry oba film industry. Musobole okutuuka ku muntu asembayo ku ground. That is what we did. Kakati ndaba bana abantu aboogera nje nakola bwenti nenkola bwenti ekirungi tiwaliwo. Bwe tumala bikola the structure zola olwaleero nti obukulembeze bwa umma ne bubeerawo. Yes. Entalo zayo umma ne zibeerawo. Umma yavumu. Netuleka tuleeta Eddie Kenzo ne UNMF waliwo nga tubayita emutundwe tubayita bajje tugatte ababadde bakayana abayimbi buli omu ayagala kola ka group ke kufuna sente waliwo bwawererera obungi bwa association bw'abayimbi superstar kakati nga kyetwagala tubeere n'eddoboozi limu eddoboozi ne tulikola nga kife kyetwagala gavumenti tewa muntu kinoomu ntambi sente gavumenti egamba nti katuyambe structure yammwe eno kanga ffe kyetusaba bino byolabe bya Seba Parrot. Parrot yafudde tanaba kufa. Bambi. Parrot yafudde mwamu recording. Frustration. Yali wano. Nangamba Dani. Ngenda okuyimba akayimba akayitenga bana. Bambi. Sema yo bayabagambako. Tiya kitugamba ffe. Nagamba mani okimanyiza na musajja nga buli kimu kikoze bulungi ze siwalana. Nangamba Dani okimanyi kubanza tampita na ragadi. Ye mwana gwe nalaba kuvedda nga is a young guy. Nenga ali focused. Bambi. Nangamba nti omanyi nti abasajja beegabira sente zimani ne batampa. Omanyi nti nkyasula ne maama. Era badasula ne maama. Bwe yangamba ekigambo ekyo. Nengamba naye sente nazisaba nezijja mu industry. Jukira nze ntambi wensaba sente okujja mu industry sizikwatako. Olw'ensonga nategeera ebintu bya industry ya kwogera ne boogera n'ebyo batakola ki? Bye batamanyi. Okimanyi bulungi sente zajja mu industry. Yes. More than 10 billion. Kati nembuuza twandibadde tukyalinayo abanywa enjaga okuvaako olw'okuba nti balina ebizibu. Obadde okimanyi oyo twalabye omu asoose. Yabadde tanywa na njaga abadde anywa Igo. Salomo manyi Igo. Igolaga manyi. Ekinyonyi. Wali omunyodde. Abene bya campus ebyofujjo. Enenga omanyi lwaki wamunywa campus. Bwali bwavugwa COVID. Ochupa mekezi kujjamu. Igo emu yoke kumala okuunga. Kati bw'osanga omuntu nga yali anywa Nairo nanywa ku club. Naddako Igo. Naganze njagala Igo then bampye ne kawala gikali akatono. Njagala kwerabira. I know. Agala kimwanguya.
ngati kyekigenda okusula abantu eddalu naye nga kyebasula eddalu ffe twakola structures as NCF nzijjukira muyite bannammwe bonna ne mu covid emmere we yajja ne tugigaba point yangu gitegedde kakati if we can create such platforms nze nsuubira kigenda kuyambako bannabitone okufunamu yes. Ladies and gentlemen, badde emboozi mpanvu nenga erimu okuyiga kungi nnyo era omukisa guno munaye tugweyanza nnyo Jjajja Ragaddi era otukkiriza okuba nga tujja kunoonyaako mpola mpola kuba tukyalina bingi nnyo twandibadde twagala okuba nga otulungamyamu naddala mu administration levels z'olimu okuba nga tuyamba creative okusingira ddala kulwa Katonda n'ensi yange kulwabamu ku bannaffe batuteekamu ssente of course muno watch www.munowatch.com mitwalo 3 egya Uganda you subscribe to watch films ez'aba videos ba Uganda bonna ate nga waliwo HPA kigenda okuba nga kijja naddala mu local production okuba nga twongera okubasembereza kuzimu ku products ez'abannayuganda ku mukutu ogwo so ku masimu kwetuli www.munowatch.com genda ku Google Play Store gwali ku Android genda ku App Store gwali ku iOS nawe aina smart TV ewaka oberenga otekerako ddala embere eberenga etambula bulungi nnyo nnyini ddala tetugenda kubanga tusukkawo wano katuberekereze mufune Sunday ennungi mweraba.